Ne mama na kitende ofumba obuji watufumbira obuji kulumberwa Ssenyonga obuji buli omu yagamba naye mbadde manyi wakoma naye leero ofumbye obuji obuli adonzera mbuwira simaya buli mwamata nze nywa amata nange mbadde manyi nawe badde manyi buli mwamata temuli yadde yeba ne mwaga tegedde agani mchala dirisa nga bwe yanoba ani mchala dirisa yanoba dirisa ki olyo wawa litomumanyi mukyadisa anobye nakirabirawo olunaku lwengenda ewa Matini nsanga dirisa nga bali ne Matini nga banyumya mbanvaayo mukyala dirisa musanga n'oli omuvuka wa chapati Gilibati era sinayira nagamba neŋŋamba bannange muli neŋŋambo ze mutalinaako mitwe magu omukyala yagenda waabwe yayita na wano nansiibula yagenda kujjanjaba maama we yanobadde omuntu nga yasiba emigugu gyonna egy'omunnyo yagenda kujjanjaba maama we nomumala gatema mugambo mutema omugambo ogwo mutalinaako mitwe omuntu bw'oba ogenda ewamu otwala ezo zonna engugu gwe naye bufumbo bwale defense waje onatukona ere munsonyiwe omanyi nina essanyu liyitirivu nnyo kiki noonya kambi kusala nkoko mpaka ate enkoko etaliyo nina essanyu kubandinga weesalira enkoko defense nina essanyu lyotamanyi na muwendo nina omwana w'abandi gwe nafunye onankuba enkoko mpola abadde atya wafunye omukyala nafunye omukyala wabe bali kunsabira mu mannakitende omukyala gwe nafunye kito kinenenene kimpimpi muwanvu si defense ogambye ki wafunye ki nafunye omwana w'abandi era gwe amaliba sikyalina gye nkutwala defense wansuubiza okumpasa wano nonsuubiza buli kimu nonsuubiza okumpa buli kimu donizera nga abaddewo yali ayagala kubba kyapa wanzanyirangako buli ayagala kubba kyapa kyapa ki kyena ninjagala mama nakitende era kati kyendiko mpakambe kale nkubulire defense mwana goli emotional nnyo defense omuntu nga abaddewo ono omwana nga abaddewo bukyanga donizera ajja kuno bulijjo gwabaira ne donizera naye ogenza okulaba ng'omwana wa munno omukozesezza omukuluusanyizza wuuyo jjo ozungamba oleesa omugole mama nakitende ekyo kiba emotional mama Brighton kati naawe kwegamba obubira kumugjawo kuba naawe wafumbako wa defense oza tetubimanyi mama nakitende buli kimu kyonna buli kimu abadde ya wange wamma leeta ndeeta mugole aliwo yafaanana mu nnyini akambe mwe mumanyi afaanana atya omusajja mwamuvuluga nti musibuufu talina sene talina kati ate abakubyeko ekimyula mububa kati nno nze kankubuulire nze sola bubira defense nze kuleva eyange bagambye naakakulaba abasajja mubalabye abasajja sajja si bangu naye defense kyakoze kibi osooka n'oyogera amazima nakitende tosobola kudda ku mwana wa muno g'obadde obeera naye n'omulekawo ebbanga lyonna mbadde era mugira mukyanfuula nnyo emboozi wamma leeta omwana muwala ffe tumulinze muleeta zijje zinjenze omwana wabenga oli ku sayidi ki oli ku sayidi ki obadde tokoye defense kubanga muwulu kafuna omukazi amulabirira akyukeko mukazi ayoze ku ngoye ayambale ku ngoye ennungi mwe mwalemwa gona agenda ofumbira no oyagala dde omusajja wa bucha oyagala oli omusajja atunda wali amanda tebijja kukola naye nkubulya mama nakitende mbaddengawo ebbanga lyonna ne defense bulijjo obadde okimanyi bannange nga tusanyusa okubalaba ntontolo kaka nakuwana omulungi wange hani how are you mama Bright yogera nnyo ng'ayina amannyo tolandika kuluma abaffe ndi mukulembeze ku kyalo ate okuma muwonyeza buli kimu ne TV muleeteddeku ono ye mugole kiikyo kijjujulu oli otya nnyabo gyendi oli otya nze tonkwata mu ngalo saagala ono mama nakitende era dde nga tusanyusa okulaba
Kuliko ekkubo. Bambi weebala ofunye n'omusajja omulungi. Omusajja omulungi agenda okukulabirira. Defense waffe. Oli ku TikTok. Ekisiru. Mablet. Ku mulembe guno n'ofuna omuwala ng'abeera ku TikTok. Kati gwe Defense osobola omuwala wa TikTok. Etwaba akambalo. Ye yabinjigiriza. Defense osobola omuwala wa TikTok. Y'omukubbo. Gwe abawala ba TikTok bamanyi. Ono abavubuka bagenda mu kutwalako. Kyogamba muwala wo Nakaayi tajja kufumbira olw'okuba ali ku TikTok. Ani? Nakaayi muwala wo. Kati gwe Sala omumanyi. Sala byakola ku TikTok birala nnyo. Bano abaana balaka babeera ku TikTok nga beeyambudde. Okitegedde? Bano be babeera ku TikTok nga beeyambudde. Beeyambula okwo ne yeefuula azina kumbe yeetunda. Bwe kyeyogeza empola ngolowooza mbwa. Mama Brighton lwaki oyisa mukazi wange amaaso omugole muto yakajja mumulage okwagala. Mbolo naye mukazi. Bukookolo buge yaŋŋana. Muwala wo omuto Spice tava ku TikTok. Tafumbirwanga. Nakaayi gye yali yafumbirwa olagenda ku TikTok. Bambi Spice alina gwalaba. Alina gwalaba. Ate bombi ba TikTok. Owa TikTok alina fumbira wa TikTok. Kati kankubulye nze Spice aina omusajja we gwalaba. Bombi babeera ku TikTok. Kati aba beesobola. Kalo Defense asobola wala ba TikTok. Musajja kigwala. Nzolaba nali nfunyeko omusajja nga wa TikTok. Waliwo omusajja gwe nafuna bamuyita Ivo. Nsazeewo nkyuseemu. Sijja kuba ku TikTok mpase wa TikTok. Sijja kuba ku kyalo mpase wa kyalo. Leero nawasizza wa TikTok. Ye Defense nze nkuwagira kyonna kyokola kye kituufu. Kasoko olinde omugulidde TV. TV akazannyo ku kazannyo makula. Tofaayo. Alina kuba kuno. Kati mwala soko ete ensawo eyo ndabe. Bamusibiridde entanda. Kati ekikuteesezza kufulu ku nsawo kiki? Senga bwate wansibirire. Ani? Senga. Bamuyita ani ono? Weddira nkima. Ate n'abamuwalawo kuba gwe nassali. Nze abazaabugala abange mbamanyi. Kati babazaala bameke wammwe? Batuzaala bamwe. Gobeera wa? Obeera wa? Bakuzaala wa? Yogera nnyo. Banzaala Masaka nnyabo. Akyali mugole. Kyalo ki? Muli bameke wammwe? Mablight ebigambo bibe bitono. Omwana akyali mugole awunya obugole. Tulina soko mukolako interview. Kutya? Babazaala bameka? Goli wa kumeka? Oli wa kumeka? Ye mugalanga tomulaba. Kati woba waakunanga gwasembayo n'osalawo osale bazadde bo. Owulira ove ewamwe Masaka ng'osaze bazadde bo. Ojja ofumbirwa Defense. Ezo enviri ziri original. Zijjeeko ndabe. Zijjeeko ndabe. Zinyenye omutwe. Leka nsooke nkebere. Fuga engalo zo. Tomuyingizaamu madagala. Abo ku kyalo kuno teri atakumanyi. Kola bwoti zikwate bwoti waggulu. Tunuze eno bwoti ndabe. Guno musambwa. Mulungi. Guno musambwa. Mulungi. Akiriza nti mulungi. Akiriza. Omulungi wange. Kwata ensawo tove wano. Naye ng'okimanyi omanyi yasooka mu maka g'ogendamu. Tonkwatako. Twala eri olugezigezi lwabeewa. Omanyi yasooka mu maka g'ogendamu. Babe. Wangi? Bangi tukulubyeyo. Nani njana ibalema. Bakazi bannange obujja bwaki. Kyekiwala. Naye mukazi. Omwana abakubyeko ekintu kyekyo kiteredde kiyimiridde. Bannange kibaati ki? Naye mukazi baleeta abakazi ng'aleeta oyo. Laba nno. Ansinga ki? Akabino yona oludi modo. Omwana alese ekikazi kirina akabina ni modo. Mama nakitenda tete wandyogedde.
Ansinga ki? Laba ology model. Ansinga ki? Oli hybrid. Brighton ansinga ki? Taina wa kusinga. Ono just lwakuba ali summarized. Buli kimu bakimuwa muye. Olaba kana kayimba lema kayimba. Buli kimu kyamala munze ekirungo ndi mu kyennyini. Ono ye kirungo. Abaana ba TikTok tebafumba. Kati nze kankuwulize mama na kitende. Nze mama na kitende omusajja na kanzire wa. Kati nzo ndaba. Jalo ntunulye bulungi. Nze omusajja n'amala ankwatako bulungi n'antwala ewaka. Aba afunye kyatafunangako. Kuba nze Katonda ba empisa entambula. Nze nange ebya TikTok mbisobola. Kwanga olaba ebya TikTok obeera bezi kuli boti. Tata Brighton yakulemererwa. Mbukati nawe ojafuna omusajja akwaga. Laba nyashi. Abasajja bakyagayo ebinyashi bya bingi. Abantu baagala akantu nga katono. Mulina ebizibu. Abasajja wena ekifuba kiri flat ebbere lyonna likkiridde liringa musaalo mbu nawe wessa ku TikTok mbu simanya biki mbu simanya oyagala abasajja ani agenda okwagala n'aga amabeere agakulukuta tonvuma ate nkuvumye nnimbye ama tugende tulabe mugole temukyankalanya muka munnammwe bwe muba mwalemwa obujja mu bujje nanti tugende tulabeko mugende situka naawe tugende fenna tugenda naye teri kyankalanya mwana wa mukazi wa munna atenze mucyankalanya Tata Brighton muto handsome mulenzi muto American Haiti ng'atenze onziza mwabo amaze emyaka emeka nga talinyawo ali ku safari lolizuula kibuyagalwa alisikula ennyumba lolimanye ekirimu pia omusajja yazaala nadde abaana ng'oliawo mbu ali safari defense yamuyingiza dda abagenyi tusanyusa okubalaba omanyi tuli eno vaayo naawe mpunya bugole nina mugole eradde wayingiza mana kire eradde sokulika taata kulikira ddala omaze okukwatamu akasooka maliriza mugole abagenyi bazze mugole oli otya jangu sokojje oyingira kiki oyagala kukola ki njagala kumubuulira nti mugana amakasi yasoosemu yekka donizera ngirayo ku baketi eno banga donizera va mu maka g'omusajja wenyabo situka n'okuwulira biki byolina okukola omugole mukwate empola baketi eno ofulumya ogenda oyiweyiwa bwe ate yanguwa wamaleeta bino byozzokooko okuwunya defense yabo yanguwa zino engoye oziraba olina okuzizingazinga oziteeke wali ebbali owulira kino kyekisenge buno obuliro olina okubwala obulanga we buli ndoza amasuko gajjako otekeko amalala owulidde bino ebintu olina okubitegeka obulungi ompulira kyenkugamba n'olugezigezi ngoyina lugezigezi ki defense lugezigezi kirwenina lugezigezi kirwenina sirabanga ku muntu alina bbuba nkugamba okola bino byonna olina obijjayo naye towa maka mu maka ga musajja towa mateeka makaki wano wuwo mwana wange wakulema defense wamma obuliri buliwa ekisenge kiki obulirimu buli bwe tubadde tusulako ne defense mugole agende mu kisenge mumalirize ensonga mmwe yali mukozi wange wano nga ntegekera ku nnyumba naye maama nali kisebo nali ki mugole yingira mu kisenge wama yingira mu kisenge takuba tandikire eyo wali omanye ddya olifunye defense wange omugole ayingidde ekisenge ali mu kisenge taratibu naye abasajja dionizera amaka wali okyagagala mama Brighton amaka gange obukosi nali nkyagagala
amaka gakulema bambi n'omufaliso gwe bagusimba guno gwali mufaliso gwa Donizera ngera asula mu ddiiro Defense nkase nali nsula mu ddiiro Donizera wali osula ku mufaliso ki nali nsula eri mu kisenge mama Brighton laba ekyamungo bya yalinga akutudde omufaliso gwonna laba nali nfuka ki defense kati Donizera ononye ebibyo munnange bakuwe ebibyo omufaliso gwo defense kye bokola muwe ebibyo byonna fuluma avire mu tajja tumalako mirembe na bayo Donizera Defense no sagala kummanyira okumpisamu amaaso bwotyo ensi yonna eraba banneiba bonna balaba ng'onfulumya wabweru bwotyo kufuka ku buliri nga taliko nfuufu bino ebintu twabitandika babiri nze ne defense kufuka ku buliri defense kikyo sitakuwadde kufuka ku buliri kwe kukungolya ate funyo mwana abandi omuto nga gojja wano wali togula na mmere nga nze ngula nga nze ninga omusajja awaka gwe nnyabo mpulira olaba byogera kati kafulume vayo Donizera vayo Donizera vayo wala n'ebitwalayo bijonga tobyogera genda gwe nnyabo nkubuulira tolowooza nti gwoso mugole jangu nkubuulire jangu hata n'ebizigo byo bye byeyerusa jangu wama nkubuulire njagala nkubuulire ekintu kino gana amaka goyingidde simangu owulidde gana amaka goyingidde simangu nywera owulidde ebigambo bigenda kubeera bingi aboogera bangi wano ate olugambo wano lungi abantu balina eŋŋambo bajja kwogera naye gwe kyoba okola gwe nywerera ku muki ku musajja wange ojja kusobya empewo yambala zino engatto ezo zijjemu z'abajjajjange buli wabwaze nabo ate obwagaza ki bubu nasooka musindikira sente zaabo okyabwagala mbadde mbwagala nnyo abadde obutwala omuntu oka ma Brighton bwe kigere wafuna ku kiri ekyasookawo leeta njawa spice ajja kwambala spice ajja bwambala buno ku January bwa tomanyi aina n'ekibulo mu January hani babutwale hani babe ene nyumba gye musulamu ejamu ekigambo hani mwina kweyita mukyala mwami mukyala laavu talina weetejja oyagala gwe abayita hani manzi kaŋŋende hani obugato babututte naagula obulala muleka twalire spice atayina ezibugula muleke tomukala gwe bandekere bwatyo bwabeera wano gwe bandekere gwe buli ekikutuukako ojja wange nondoopera gwe buli ekituukawo jangu wange ate nakulabye nga gwoli mwanguko geeti eyo ogiraba mukyala wange baleke mbeera wali tokkirizibwa muntu kuyingira nga siriiwo mbeera wali defense wange nze kyonna ekibaawo omwana tunja mulwanira olutalo bankolereko olumu mba ngenze kulambula mataka kutereeza nsonga za mbuzi bazibbye wamayingira mu nju jangu eno omulungi wange yingira mu nju mumalirize kale defense omaliriza wenge wakae kale twala obudde bwo